Lord Mayor Ssalongo Erias Lukwago atuuse ku kitebe wakati mu mizira n'okusagambiza okuva eri abawagizi be. Nankulu w'ekibuga Kampala Jennifer Musisi yasoose okwogerera abantu abakuŋŋaanye ku mukolo guno n'ategeeza ng'ebizibu by'ekibuga bwe bimanyiddwa wabula nga kyekiseera abakulembeze abalondeddwa bakwasize wamu okusobola okukulaakulanya ekibuga. We are mindful of the challenges that do exist and challenges that need to be overcome, and would like to reassure you that we're ready to work with you in the endeavor of transforming the capital city. I'd like to implore you, the elected leaders, as well as the residents of Kampala, to join us in this journey as we transform the city together. Wano wazzeewo okulayira kw'abakansala abakiiko obutereevu ku City Hall, era nga bano obwedda buli omu akuba ebirayiro bye wakati mu miziro okuva eri abawagizi baabwe. Jumba Umar Haji solemnly affirm that I will give faithful service to the Kampala Capital City Authority and uphold the Constitution of the Republic of Uganda. Swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. Oluvannyuma Lord Mayor ayitiddwa ku katuuti naye akuba ebirayiro bye. Lord Mayor n'asoose kubuuzibwa bibuuzo oba mweteefuteefu okutwala woofiisi eno. Lukwago Erias, having been elected Lord Mayor of the city of Kampala, hereby declare that 1. I will accept such election. 2. That I will faithfully perform the duties of the office of the Lord Mayor. Erias Lukwago oluvannyuma akubye ebirayiro bye wakati mu nduulu ey'oluleekereeke. Lukwago Erias do solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I shall preserve, protect, and defend the Constitution of the Republic of Uganda. So help me God. Oluvannyuma lw'okulayira Lord Mayor ategeezezza nga bw'agenda okutandikira ku kusaba ensaasaanya y'ekitongole ne mu biseera watabeeredde mu ntebe. Current legal regime governing KCCA creates a relatively good system of checks and balances. All intended to curtail excesses, we are all prone to. All of us are prone to certain excesses, one way or the other. What would check the excesses of each of us are well-built systems. Part of my mandate, no, not as an individual, part of our mandate as elected leaders is to play an oversight role or carry out a political audit by way of scrutinizing the reports of the executive director and other directorates, as well as other agencies like the contracts committee and various boards. Lukwago mu nsonga endala z'ategeezezza z'agenda okusimbako essira kwe kulaba ng'enfuga y'amateeka egobererwa mu KCCA nga buli omu akola emirimu gye nga bwe girambikiddwa mu mateeka. Those of you have been asked, what are you starting with? Here is the answer. My immediate task, therefore, is to reconstitute and streamline the functioning of all organs that constitute the institution of KCCA under the law. The KCCA Act establishes various organs with clearly defined roles. Ono era agasseeko nga bw'agenda okufiirawo okulaba ng'ekibuga kiddukanyizibwa ku nteekateeka ennungamu. To recognize the fact that there is immense pressure on the authority leadership and staff to make some quick fixes or urgent interventions to ameliorate the dire state of affairs in Kampala. But you all agree with me that sustainable transformation of Kampala into 21st century capital city requires serious, holistic, and comprehensive planning. I have previously mentioned that all efforts
towards developing a comprehensive and consolidated plan for the development of Kampala under the Country and Town Planning Act, which was later repealed by the National Planning Act of 2010, have not yielded positive results. Consequently, we resorted to piecemeal planning. Mu nsonga endala kwagenda okusesira kwe kusaba gavumenti okwongera ku mutemwa gwewe eri ekitongole okuzzaawo n'okutumbula ebyobulambuzi by'ekibuga okokosa n'obwenkanya eri abantu abawangaalira wamu n'abakolera mu kibuga. Bwenkanya mu ntambuza y'emirimu nti social justice ne equity kye bayita social justice oba equity nti kati olwaleero ekitongole kya KCC kiwanga ekifaananako nga poliisi tulinga poliisi tutulugunya ate ne poliisi naye erina gye bayita doctrine of community policing naye okuba emiggo okutulugunya tukirako poliisi. Lukwago ono ng'amaze emyaka egisobamu ebiri nga tali mu ofiisi ye oluvannyuma lw'abakansala okwagala okumuggyamu obwesige awanjagidde bakansala abalonde bafune ekyokuyigamu ebyo ebyayita. Honorable councillors who have subscribed the oath this afternoon or this morning, congratulations. I have only one simple message for you, my dear councillors. Respect the oath of office you have just subscribed today. 2, live up to the dictates of the law and will of the people. Avoid compromising situations and always be mindful of the wise adage that experience is the best teacher. That's my message to you, my dear councillors. I love you all. Ate ye minisita w'ebyokwerinda Mary Kalolo Okuluutu ng'ono y'abadde omugenyi omukulu ategeezezza nga kaakano ebyobufuzi we biwedde nga kye kiseera buli omu akolerere enkulaakulana y'ekibuga. Meya kuruka Yonyo, kuruka Karuru, kuruke not taking an oath. I would like to inform you this is a new era, and I want to implore everybody to take up challenges in your various political offices and ensure that you deliver the expectations of your electorate. Honorable Lord Mayor and honorable councillors, let your decisions reflect the developmental interests of the citizens. Let private persuasions be subjugated by public interest, and you can do this by being faithful to the oath which you have just taken. Wabula ku mukolo guno ababaka ba Parliament omubadde Betty Nambooze, Alan Sewanyana n'abalala beekandaze ne bava ku mukolo nga minisita atandise okwogera nga bano bategeezezza nga bwe babadde batayinza kugumiikiriza muntu eyeefuula kyatali kwogera nga bawuliriza. Okulayira kwa Lukwago kubadde kuludde ebbanga nga kwongezebwayo olw'ensonga ezitali zimu nga wabula ne waalayiridde waliwo omusango gwa mulindwa muwongo ogulinda okusalibwawo mu kkooti etaputa ssemateeka ng'ono yawaaba nga awakanya okulonda abakulembeze mu Kampala kwagamba nti kukontana ne ssemateeka w'eggwanga. Andrew Kagwa, WBS TV, Kampala.